Ono kwatibwa yasangidwa mu kikubo mu Kampala ng'aliko omusuubuzi gw'asaba ebintu ng'akozesa ebiwandiiko ebijingirire by'ekitongole kya Red Cross. Okusinziira ku poliisi n'abakulu mu kitongole kya Red Cross, omusajja ono yasangiddwa ne cheque ya bukadde 15 bwe yabadde afunye mu lukwesikwesi. Alina local purchase order book, akola business mu linnya lya Red Cross. Sizena bifozi nze ndi driver. Customer yazze ng'alina byayagala mutwalire ne bankwata ne bangamba nkolagana n'abantu abakyamu. Nenga nze sirina kye mbimanyiko kuba mulimu gwange gwa kutransportinga. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Paulo Kangave akasiza obufere buno nategeeza ng'omusajja ono bw'agenda okugulwako emisango omuli ogw'okujingirira sako n'ogw'okweyita kyatali. Kabonda ako konna ak'abantu bye yadde akolamu oba bwe yabadde akolagana nabo essaawa tuli mu banoonyerezaako naye nga bonna n'abalala abali involved mu nsonga eno tugenda banoonyerezaako era tujja tuuka ku ntobo y'ensonga eno. Ayogera ekitongole kya Red Cross Irene Nabasita ategeeza nga guno si gwe gusoosa abantu kw'ossa erinnya ly'ekitongole kyabwe mu bintu by'ekifere. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.